Sizako ne kugamba nti webale kutugoberera nze munasingo Namirimu Mary.com Media Uganda ku YouTube, TikTok n'emikutu gyonna emikwanira wala.com Media Uganda. Olwaleero tulina omwami Lumu Ronald yaliko kansala. Weesimbawo kuba kansala waliko? Neesimbawo kuba kansala. Mboozi gye twagala okutunulirako olunaku olwaleero twagala ssebo Bwana Lumu sokola muse kuba tugoberera ate otandika otusoosootelera embeera eno yatandika etya? Abatugoberera mwenna amannya gange nze Lumu Ronald kansala owa Nuupu Lubaga North yeesimbawo yafuna kaadi eyalemererwa okuyitamu olw'okubeera nti nali mpambiddwa nenemererwa okusobola okukola kampeyini obulungi naye nga nali nfunye kaadi era bansingira ku bugulu busatu. Nsanyusa okubawuliza mwenna abatugoberera okuwambibwa kw'abantu mu ggwanga Uganda kutukosa nnyo nga bannayuganda. Abamu ngaffe bakitaffe baali balwanyi twalowooza nti bye baalwanirira gyali emirembe okufuna obukulembeze awataliiwo kusikaŋŋana na bitongole bya gavumenti. Naye kati naffe abaana b'abalwanyi tutuuka nga tuloza ku mbeera y'obukambwe bakitaffe osanga bye baayiira obulamu bwabwe n'okufa ne bafa tulaba nga si birungi ebigenda mu maaso. Oyogera nnyo ku baana b'abalwanyi, oli mwana wa mulwanyi? Ndi mwana w'omulwanyi Lumu Michael. Ye yaziikibwa kubanga bamuttira waka yali azze kulaba ku taata we ng'avudde mu nsiko. So kati ndi mwana wa mulwanyi. Ekifo mu famire yaffe ey'Abendiga Essekanyonyi Kagerekamu jjajjaffe yatugamba nti bakitammwe nabawaayo kulwanirira ggwanga. So si kubatuuzi nali sibaddeyo kutunda musaayi gwabwe nti mwe mufune obugagga oba muleetenga gavumenti ebawenga ssente ku lw'omusaayi gw'abaana baffe. Naye twali tulina ekizibu kya kununula ggwanga. Y'ensonga lwaki nti ffe tusobola tusanga nga tufuna ssente z'abalwanyi nga Museveni z'agaba ez'abaazirwanako. Tetuzifuna olw'ensonga ffe jjajjaffe yatugaana. Bo ekigendererwa kyabwe kyali kya kununula ggwanga, tekyali kya kufuna musaala mu bantu abafudde. Ne baba bazibawa temuzaagala? Anti jjajja yatugaana kubanga ekigendererwa kwali kutereeza nsi. Obulamu bw'omuntu tebugulibwa. Tolina ssente zoyinza kugula bulamu bwa muntu. Nze n'okuva ku olwo nkitegeera jjajja yakinga tolina obulamu bw'oyinza kugula ssente zoyinza kugula bulamu bwa muntu kubanga teriyo muwendo gwa bulamu. Tutuuke ku nsonga y'okukukwata, ogamba baakuwamba ne bakutulugunya. Bankwata ne bampamba, nali nva waka, bampita kuva waka basooka kukwata muganda wange Sserunkuuma. Baani abakwata? Abasirikale. Be nategeera nti baali basirikale kuba baali bambadde ebyambalo mu mmotoka. Bano abankwata tebalina byambalo naye bwe bantuusa mu mmotoka yaabwe nasangayo abali mu byambalo nga n'emmundu ziri wansi mu mmotoka abamu bazikutte. Ne baŋŋamba gwe siteeti yekututumye tukwetaaga. Era muganda wange yewe yamala okunsongamu ati ye ne bamuleka addayo n'ategeeza abafanire oli bamututte tusale magezi kumunoonya. Kyampisa bubi nnyo olw'ensonga nti nali mmanyi nti oba waliwo omusango gwenkoze naye nagenda okusanga nga byabufuzi ebyali badde nti nsonga ntono nnyo. Osobola n'okuyita omuntu ku poliisi oba mu kituuka awantu wonna ne mwogera lwaki okolawo oti lwaki kino weeki n'okola statement etegerekeka. Naye bakukuba emiggo bakutulugunya bakutadde essaati mukama tosobola na kukaaba. Tugende eyo nga tetunaba kutuukayo. Byabufuzi bye byakukwasa bitya? Byabufuzi baali bagamba nti nkulembera obubinja obugenda okwokya ekibuga. Baani abagamba? Abaseemwala. Ani yabagamba? Simanyi yabagamba baŋŋamba nti kubanga mu luvannyuma lw'okubuuliriza byonna ng'amazima gabuze bagamba nti omubaka gwe baawa kaadi ya NUP Kawalya Abubeeka n'akimukiza gwe bagamba nti yalina abantu balina okuyisaamu wano. Kati nze nali olw'okuba nti yali ava mu kibiina kirala okuyingira mu Nuupu. Kati olw'okuba nti twali tetukwatagana mu byabufuzi yali mu FDC ffe tuba tumumanyidde mu FDC. Kakati ate wajja mu Nuupu n'alowooza nti oba nze nsobola okukola resistance okusuula abantu ye baayagala babawe kaadi. Okiwulira kati ndowooza yatwalayo lipooti
naga nti ono ajja kulemesa abantu baffe okuyitamu kye mu society. Ani oyo agamba? Nti Kawalya Abudenka agenda musiimu ayi. Abagamba nti ono ayina obubinja obugenda okwokya ekibuga, tumugye mu society n'ekigendererwa ekirala okunsuula olw'okuba nti yayina abantu bawadde kaadi nga kaadi ezo baziwadde abantu b'NRM bakansalazi ez'NUP era ebizibu by'NUP okukyankalana n'okwewaabirawaabira n'okubakwatakwata tekitandise butandisi. Waliwo abali mu NRM manya mu NUP nga bagenda basonga mu bannaabo nga babagamba oyo agenda kukola wabeera n'empala naye kati bino biri ebyobufuzi birimu nnyo ebyabakazi. Wokwana omukazi wokwana omuwala nga ne boosi wabadde amukwana, ekyo nayo kiyinza okukuteekesaako omusango. Okiwulira kisobola okukuteekesaako omusango. Kakati n'empala n'endala ezitaliiko zotosobola kumanya bigendererwa byazo kuba oli okuteekako nti olina emmundu. Kale ku .com-media Uganda, YouTube, TikTok n'emikutu gyonna emikwanira wala tuli ne kansala Lumu Ronald agamba ye kansala wa NUP eyalemererwa okuyitamu oluvannyuma lw'okukatibwa ndi waddi oli waddi eyazadde DF ndi wa DF ate okay eyo tujja kutuukayo twagala kumanya bwe bamala bakukwata ne bakutwala wa kuseemwayo embuya mutujju kinnuma ze munnabyabufuzi ayogera ku nsonga z'eggwanga lyange okumpita omutujju